akakomera ako katunyiga nnyo olw'ensonga wakalimu naani owo kaali kafunda nakalinamu ne omwami bamuyita ntuwa olaba bali bamuyita ni nalina abavubuka basatu bebankwata nabo bamala kunnyikiza tiya gaasi n'ogonda ati batugeze kuliza General Museveni myaka gye nga ne keke mazo jugula keke twagigabulira mu nnyendo we banzija nga babakuvunaana musango ky'olwo ku fairo kwaliko unlawful assembly mwali bameka abali bakuze amazalibwa gajja twali banjiko abalala ne bafuumuuka gwe bakusena batya nga totera kuseneka no andi kati ekyansenesa nagenda okulaba ng'abaana be bakutte bato nnyo yali first time yabwe okujja mu activity kakati ekyokubiri ng'ejjinja likaaba ejjinja lyali likaaba poliisi yatutwala naye endabirwamu teziriimu ng'abaana bazimazeemu naye kati nga bw'omanya ejjinja buli lw'olitaba oti libanga sasi oba tokyayirinako control kati bwe nalindi nga gajja mu freestyle naye nga wano ejjinja ligenda kunkuba bubi nnyo finally nenyingira ka drone akabbulu akaabwe akapoliisi buli bagamba nga obwabeesijobu gwe wakeyingizaamu si kukeyingizaamu jeke nga bakupimye edda jeke bakuwanisa edda nali nkalubye nga bandeeta bwekangaza endulu bwevuga biki tebajja mumutwala ejjinja likaaba naye kyankutula jjinja kubanga lyakuba kumpi ne wendi wennyini wano nenga alina ejjinja ate lya hardcore okiwulidde oli ayinza okukasuka atagetinga poliisi ne likwata munzi kansooke nviira amayinja gano nga kisobola kudduka kuba baali bantayiza ate ng'ejjinja likaaba bubi nnyo kubanga fe twakayuwa endabirwamu kiki akabbulu era batutwala nga tulinga bali kujja fanga naye effujjo lye bankolako abasirikale okuva mu nnyendo paka ku poliisi wali e Masaka maama bakukola bati tumanye ebyo ebiseera byakayuula n'abayayi bye yali ateeka mu poliisi balinga bagunda abantu ofu kamera baali batusse kiki baali batusse era ngenda otuuka ku poliisi e Masaka nga tokyalina bigambo simanyi kiddako siraba simanyi wendi naye nga bisigadde mungu gwokola ki gwomanyi era bansuula mu woodi bansuula mu poliisi seero nga nnyoka bunyoosi tiyagasi bwendi nga batubona bakwesega bwesezi woodi yona neekwata naye nga manye nekiri ku nsi nenebaka esaawa ezi 2 nendyoka nzira engulu awo nelutandika okukola ki batandika okuprofilinga kesi bwebadde biki bwe bityo naye nga lubadde lutalo era naffe akamolo kawakiri kayiika endabirwamu era bwe ndaba ennaku zino ab'ekyanga mbu sigi drone banvugidde mu drone z'ennaku zino zaggwamu n'abayaayi bali abagendanga bagunda bano bwe baba bakukutte full stop okujjako ng'olwaniddemu naye bali bukkiriza n'ogonda bano bakutwala naye bali abakayuula nesemwayi y'ebiseera ebyo yakandiho ng'ebakukwata bwe bati okuvuga tetuli wano Lubaga ogenda okutuuka wali ku Lubaga division kugombolola nga tosobola kutambula kiki nga tosobola kutambula waliwo omukwano gwange bamukuba yali avuga takisi bamukwata ne mukamaawe abaseemwayi ne bamutwala nze saabimanya nengenda okukomawo ekasubi ku stage awe y'ekibuga nga ndaba mukamaawe ayina sitayiro gy'atambula ne mukwano gwange ayina sitayiro gy'atambula konze maama bano ate batandise eswaga lirira wano kwe kumuyita nti kibirige namuyitanga Kanyoosi kibirige jangu kiki nga mutambuza swaga nagamba swaga batutwala ku Sseemwayi batukuba obukongovvule bonna si kutambuza swaga nti tetusobola kulinnya kyekyo nno
ebiseera ebyo byali bizibu nnyo. Kati waliwo ka prison akalala kankaluubiriza keekamuli. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Hajji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Hajji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Weebalire ddala emirimu gikola. Era twagala okwebaza abagoberezi baffe n'abawagizi baffe nti mwebale nnyo, mwebale ddala. Ne tweyongera okubiriza bannaffe abalina obusobozi obw'enjawulo wano ku gurawundi ne wabweru w'eggwanga nti mukkirize tugabane ku busobozi bwe mulina tusobole okukola emirimu. Kuba njala okubategeeza abatulaba abandaba kati essuubi liri eno kye tugamba kye kirimu essuubi. Era ebisigadde kunyumya mboozi, ebisigadde bye bya bulijjo, era nga Mwami Museveni bwazaakola ki anyumyamu no bwazaakozesa abantu baffe mu ngeri endala. Omuntu mulaba nga ali siriyasi awo naye nga kyakola tekiyamba lutalo okulwongerako ekigere eky'amaanyi nga kyakola kiyamba mukulu kufuna legitimacy General Museveni. So basebo ne banyabo ERP tweyongera okubiriza abantu sekinoomu abalina obusobozi obw'enjawulo nti mutwongere obusobozi obwo tutambuze ekintu. Amina. Tetugenda kufuna kuwezi, tetugenda kufuna nkyukakyuka nga abantu tebakoze kyembagamba okujjawo nga Katonda Sebuusi Museveni tewali ebisigadde byakulwanira bifo. Buli kibiina wano kiri mu kulwanira bifo. Tewaliwo kibiina kigamba nti General Museveni tumukube engwala ene engwala bweti yene musobola oba tumusibire butida tujukube oba tumuwe butwa. Okitegedde tewaliwo kibiina kitudde kulayinga strategy ku level wabula bwemupi bwa kansala bwameeya bwemupi bwa kansala bwameeya bwemupi bwa kansala Nyanza alwana kufana kuwona ayagala bwa road mayor nenga tubali kujja ku president Museveni. Kakati fabagala okulaba ku nkyukakyuka tukole tutya nafu tuddemu ebyo. Abantu babadde bawa amagezi mu Hotel Africana ya Bay nti gezaako ku papapo milioni ng'emu abo bantu bajja gisonda naye milioni 5 ku Hotel Africana. Era tetwagala na kubeerawo mbu tutadde wali conference nti abantu bajja batagenda kujja. Tukimanyi tebajja kujja. Wati bajja balikeyo naye nga ffe tugitaddewo. Okiwulidde? Ekikulu kiri ki? Kati ekikulu kye tukonsentratinzeeko obubaka butambule. Ekyomukisa omulungi tulina bavuka bannaffe abatandise okuimaginga mu Northern Uganda baagula concept yaffe. Kati baagala kusitula North. Okiwulidde? Bagikolemu omulimu. Omusajja wo wa Bunyoro ndudde omuwuliza simanyi kyali oyo tali serious. Omanyize sagala kudiringa n'abantu batali serious. Tali serious. Njagala abantu abali serious. Nange ndudde okumuwulira naye struggle bwetyo bweba tomudiscreditinga ku ale stage. Mukulu ayinza okuba ayina ebyamukwata. Mukulu Bigirwa wakati mu mbeera gy'oyitamu olwana mu mbeera yonna olwana era oyogeraganya n'abalwanyi bo ne bamanya nti weewooli. Naye omuntu atayogeraganya n'abalwanyi atakola ki? Ngenda muno yakondabe oyo namususpending. Tomususpendinga nze manyi nze kasita nkugamba nti nkususpendinze. Kakati oyo soke tumulekaawo. Sooka owa abantu ennamba. Kakati enamba eri 0772 849 888 ne 0704 965 446. Ezo ennamba zombi. Kati sooka tutambule ne Bigirwa. Tulabe we tukutuusa. Bano abalala banyumyamu obunyumya. Nze sikyayagala kudiringa n'abantu banyumya bunyumya. Emboozi eyo wali ewaffe Busoga tugenze tunywera. Obubaka bugenze bukatira mu ki? Mu bantu. Era tusaba bweyongera okukola ki?
okukatira mu bantu kakati leero zize enyambadde engoye eza prison prison wate bakyusiza ekyambala ate gwe kyoyambadde kino kikyaliko balese kyamabumbola kala yeno baofficers bakyajambala paka lwezenakutuka senior officers twali tusuubiza abantu okubanyonyolera politics waki wekomera Kagombe olwali bamuzizaayo eruzira Kagombe waffe wa Secretary General bamuzizza eruzira era njagendeyo ku Lwokutaano kubanga abadde Buwambo twali bagende ku Lwakusatu kati Buwambo bamujje bamulese mu kooti agenze ruzira bamukomyawo nga 27 bamukomye akatubera ruzira nga kitalo poloti ake milioni 22 kaliita za Hannama yakola ki yatunda ka poloti ka milioni 22 ne chairman werosi ne baga nti ka poloti tekali kake ke kali teminene yatunda mpewo yatunda akaweewo kasibya akaweewo kabi nnyo era wano wenjagala okutandikira wenyini ku nsonga y'amakomera njagala okutegeeza abatulaba nti olwananga nnyo mu bulamu wekuba kugenda mu komera n'ogendera ku nsonga ezi bbiri zokka okusukaawo oba ogenda kubonaabona bubi nnyo esooka ku nsonga za bukulembeze either oyagala kujjako gavumenti ng'oli mu kikiitanyi oba bino ebya unlawful assembly omwekalakaasi awo ogendayo okitegeera bukosi oba musibe naye tebukuluma nga buli obulala bwengenda okwogerako ensonga endala ekutwalanga mu komera eteekwa okuba nga bakuvunaana kutwala ssente ate nga wazitwala nga wazifuna ate nga si miliyoni 5 1,000 nga ssente zitegeerekeka kutandikira mu miliyoni 5 kwambuka waggulu ezo zikutwaza eruzira awo genda weebake kubanga era obulamu tebujja kukalubiriza nnyo eruzira ne prison endala yonna kasoba nga ogenzeeyo ng'olinamu akantu ng'ogenze ku bya ssente weebaka ate era kuwezi nekino kakikugambe singa era opakulanga ssente mu bungi bwe butyo n'olaba nga bakuli bubi nnyo bakuyigga oba mwagabanye bubi oba mwakoze butya gwe kennyini weetwale ku poliisi gwe kennyini oteekewo embeera bakuvuge bakutwale ogende webake ku university tewali ajja kufunako access gwomaze okugenda tewali asobola kutuukako mu bino ebyesente ebya street si bya gavumenti kubanga ebya gavumenti by'Omuseveni wakwagalira akugjayo yakuleegera wonna wayagalidde ekomera ku 8 baliggula ng'akutumiza ogwekiro zinali nkirabyeko baliggula ne bagamba afanda ali ku layini commander in chief ayagala kwogera nammwe abasibe nali nkirabyeko okitegedde kakati ezize ensonga ebbiri ezikutwalanga muki mukomera ensonga zonna ezisigadde osabanga Omukama Katonda n'akuyamba n'azikutaakiriza ensonga ng'obubbi theft ensonga nga defilement rape ate egyebiri mibi nnyo okuddamu nti nnyo defilement olima n'oyita ne maama wo nti nga tewalina akusaasira wazza musango ki nti defilement maama anti oba wakatuuka wali ku fayiro nga bali baba bakutegeezeza dda bamangereza kubanga oluva mu kooti negamba you have been remanded kati ova mu mikono gya poliisi noyingira baofficers baki ba prison ebyo byonna kooti ebyogera ng'oli mu mikono gya prison nno ogendayoko mu prison webagamba nti tukuwadde beyiro n'ovaayo n'oddako eno naye webagambira nti we have been remanded ate toddamu kwanshetinga na banno kiba kiwedde oba ofuuse kasitoma wa bano kyambalo kino nga bwokiraba kyekyo kikukwambaza bamangere kakati bamangere oluvaawo bwe pa nokkirira wansi
katugeze oli ku Buganda Road nga bakudocumentinga how many suspects we are having today, baba documentinga biki basi ngewoominga ng'omwana agikumamu omuliro ogendo giwulira ngewoominga Katonda wange ekisookera ddala foreign basooke babalimu bameka be batwala foreign kwanza foreign yokukooti byonna ebyokwogera ng'oyimiridde bikoma n'abapoliisi. Omusirikale wa prison olina kubeera ku ttaka. Ate kati oyinza otya okwogera naye ng'oyimirira kujjako ng'oli binywera mulimu abasibe nga babinywera nalaba ne Lwasa asitamye osala saizi bakuyita kusala saizi kakati n'osala kakati awo empingu ne ziruma peya neyingira kakati mu kuyingira mu prison yonna for the first time lecture gye basooka okuwanga mwakatuuka wali akasajja kagamba nyinyi yote makende yenyu muti hapo hapa hakuna bwana makende yenyu yote muti hapo Katonda ngoma ekyakugamba obusajja bwemubonna mubuwanike wali wano tebukola temukyalina busajja wano tebukola kakati woba otuuse kiro ekibasi kituuse kiro osanga nekiwunga bakiridde dda kiri ekitaliika ekikuumuuka nga ebyo byonna babyogera muli ku foreign wansi ne bakuyingiza ne muyingira ward mutuukira ku reception ne mugenda mu lodge ku reception kakati awo ne muyingira ate gavumenti y'abasibe bannammwe eyo ne musangayo baliba bakaliba ababivaako edda kati woodi eba n'obukulembeze bwayo lwe babatutte wano tebasooka kubateeka mu lodge nga temunafuna namba bakudeployinga ku makya okuwa woodi anti ngamba wano nga mwakatuuka eggulu limu nga wakatuuka omali osookera ku reception nayo woodi bayita lodge nayo woodi eri awo kati Katikiro ne bamukulaga chairman ne bamukulaga arapicho ne bamukulaga arapichi no mulala awo komba kyongozi bonna ne babakulaga we bali era embuuza weeri buli woodi erina embuuza yaayo embuuza eyo bannange embuuza nze embuuza gye nasembayo okubuuza olina ate bwogwa okubuuza habari gani wa memba wa wodi pamoja na viongozi awo ofukula mu boat nga bali baddamu nti sawa n'ofukula kati okubuuza ekukulema ng'osiika chapati boluyi ku sementi wali n'osiika bwoti paka lw'okiyiga habari gani wa memba wa wodi pamoja na viongozi tisawa kakati awo ne bakuloka aminga erikuwa tabu gani musango kiguwazza ng'otandika okutobowa omusango ng'otobowa tiye kakati nga bakusomera amateeka ga wodi 40 40 rules of the word 40 oba obadde oli mu byamizannyo eno gy'obadde amateeka 40 g'olina okuteeka mu nkola erisookera ddala okuwa amateeka ga prison ekitiibwa university etandise okuweta gegaliwa okuwa abasirikale ebitiibwa osi atwala awo abeerawo on behalf of the CGP ye Commander Prison Services okay kakati osi aba acting on his behalf kakati oyo taddibwamu etteeka eryokubiri ate nga lyamaanyi nnyo kurespectinga foreign eyo okurespectinga foreign eryo tteeka kkulu nnyo mu prison tteeka kkulu nnyo foreign kwe kubala abasibe bababala
nga muzuuka ku makya 12 foreign ne bagibala ku 4 foreign ku 7 ne ku 9 awo nga muyingira okay ze foreign meka 3 olunaku kakati tewali kirumya Komera nga foreign ate foreign erumye Komera lwa nsonga emanyi okugwa netayitamu nga waliwo omusibe gwe beerabidde eyagenze wa osi naddala eyo ey'omusanvu eyo yemisana kwa mulimu abasibe aba batambudde abalala babeera omwo nga kati bakola emirimu sisitimu ebamanyi kakati baba tebabalaba foreign yayinza okumala essaawa namba ng'egaanye okubalansinga kakati bakusange ng'otudde bubi ku foreign nga totudde mu layini ya foreign ojja kuwulira empi katonda tulina gy'owaaba singa wali oyagala kutuula bulungi ojja kutuula ewuwo lindako ove wano ewuwo ojja kugaziwa ojja kutuula nga bw'oyagala okitegedde kakati foreign nkulu nnyo eweebwa respect mu prison okulwana tekukkirizibwa okuvuma tekukkirizibwa okutambula nga tofunye lukusa tekukkirizibwa kakati asajja ba prison bayaayi nnyo balina kati nga bwe tuli wano bayinza okusibawo akawuzi bwe bati ne bakulaga nti bw'okabuuka n'odda eno otoloka naye nga muli mu kompawundi awo naye nga olina wootatuuka tokkirizibwawo kasituukabuuka bwoti oli mu kutoloka bakubalirira mu escape ogwo musango mulala okiwulidde kakati abantu abasinga okulumya bannabwe obusibe bebasibe n'abasibe abasibe bacunya abasibe bannaabwe naddala bano balejula prisoners bajojojezebwa nnyo kubanga bofficers bano bateekawo embeera etali ya tebaagala nnyo kubeera mu afeya z'abasibe buli dakiika baagala abasibe beekolemu omulimu kati ne beeteekamu leadership kati oyinza okusanga RP Boma nga mubi nnyo RP Boma nga mukambwe nnyo nakusanga ng'otagalatagala eyo oli mu wodi ezitali zizeeyo sebo guba musango mu wodi tokkirizibwa kuyingira mu wodi etaliiyo nga tofunye lukusa oyinza okubbayo ebintu okiwulira naye omanya ekintu ekiteekesaamu empisa nga prison prison yo era bw'ovaayo nga tolina kyoyizeemuko obaako ekikyamu ekitegeeza bano bannabyabufuzi n'abaana baffe aba nuupu n'aba FDC abaagendayo bavaayo nga bateredde terisomesa ate abo fabe byobufuzi ate prison tekusomesa ekuwa buwi time ate kwongera ku planningira lutalo because oba n'obudde obulowooza kuba tolina kyokola era emirundi gyonna gye mbadde mu prison nvaayo nga nina pulaani ejjako gavumenti nenema bulemi kuteeka mu nkola naye nga wali oba ogiseetinze wali mbangi baze era waliwo omanyi lwaki woko tuwaaka owa 2011 yali w'amaanyi nnyo katono atwale gavumenti batuyoola batutwale nakasongola Dr. Besigye, Nobert Mao, Bigirwa Moses, Kakande Kenneth Po, Johnny Mary Sebufu, Chintwere VC, n'abalala babatwale nakasongola kakati boli bayita bamanyi nti bayodde obwongo obw'amaanyi ennyo bwe bakasuse mu nakasongola babugasibwamu ate twabaga pulaani sema pulaani eri yakula neewola era Besigye yatusooka okuvaayo najja n'agitandikako bwe bamukubira sipuraawo emulagaawo gundi twe tuyogeddeko mu prison kubanga mu prison oba n'obudde tobayo na kintu kirala kyakola kyakukola kakati katuddeyo mu woodi kati mu woodi bwe bakuteeka woba olirejjula ng'oli wa bulijjo bayinza okuteeka mu woodi
abazungu bagizimba kati luzira abazungu buli wodi bagizimba nga yabasibe 9 10 yes ne bagiteekamu 8 8 era ne bagiteekamu 3-5 ey'ekikumi kubanga obuliri bwenkana bwe wati engalo zino ebbiri ze bapima gwalinawo osobola ozizyamu ojja kwebaka ew'oku inchi 6 wano oli mu prison ne babateekawo kagongo kakati gwe n'ogira bwoti kati kana akatanda oba olinawo akafalisa akatini okafunya ne kaba kali kweno levu tojja kusajjalatira walise naye ono osajjalata waliwo abantu ogamba nti no kanneebakeko newe sijja kwebaka awo oba osobola okwebakawo ati oli mu prison kakati gwe noosula bulungi sebo osula eno ebbali eno gweoba osula bulungi kakati waliwo abavuga egaali gye bayita egaali eyo egaali nzibunya ate kati yo bagipanga bwe bati wakati mu lukuubo nga yasimbudde owulira arapi agisimbula agivuga wodi agigamba nti egaali njikola ki njisimbula alla mutwe eno bigere eno buyisiŋŋanya bwe bati kakati awo ne bagivuga newuuma olwo bagivuga batya anti gwe ojjanga nga weebaka bwoti omutwe ng'ogutunuza eno ebigere ng'obiteeka eno omulala nga naye agira bwati naye mu supiidi y'amaanyi kuba wogayali wosuliramu sitepu tolina wakugwa kati oba olina gipanga mangu kakati olina ogyenyigamu gwe n'ogyenyigamu egaali bwe wu kakati baba nga bakuvuza egaali eyo gye bayita okuvuga egaali kakati bwe buziba ekiro egaali eyo erina obuzibu bwayo nti ekiro nga bwomanya abasibe biki kukwenyaga kusala byayi bambi ate engeri y'ekijanjalo kiri n'ekiwunga yes kati bw'ositukawo ogende weetaawuluze toyinza kumanya woobadde wonna waddawo weewumbi toyinza kumanya woobadde kubanga tolabawo supeesi kakati naye n'olaba ate wewenyiga kati naye newenyigamu bwenyizi bya kikomando kama mbaya ogenda okulaba nga olina wookoze eki woogenze okitegeera kati awo notambulizawo paka we bukya 12 foreign we basi 14 naye nga amagumba gakuluma jukira mwabadde mweyisizaamu emitwe abakwata ku butima abatalina disipulini wadde bwe bakwata kaana kato toddamu kasajirako toddamu tebakulimba ennaku 2 zokka kati ate natuuka ekitalya kitalya nga wabi nnyo nga woodi terina mazzi olwo bwe musala ebyayi mukola mutya kakati nga chairman wa woodi ne Katikkiro RP security ne RP kyo nga be bakkirizibwa bokka okugenda okwetaawuluza be bakkirizibwa bokka mmwe ne mubeeraawo nga musikatidde n'embeera kati ate temukkirizibwa kukirira wansi kati mu nnaku 2 babatwalayo omulundi ogwo ogenda okweteewuluza okusala ebyayi kakati olumubeera mutya tekakyajinga mu nnaku 2 mu 48 hours mugendayo omulundi ogwo kati ebyayi bwe biba bindi bubi era njagala okubiriza okutegeeza Commissioner General of Prison embeera eyo webayo ekitalya ekyukire ddala kubanga balizimba nga liri mu kiko kati nga amazzi tegambuka bulungi nnyo kati nga kyetagamu genereeta ez'amaanyi ezikola ki ezikuba amazzi negambuka kati bali abakulu ba woodi bose baba beekolako ne beerabira nti
niwoba ng'oli musibe waliwo rights ezizo zosigaza ng'omusibe nga right y'okwetawuluza. Weebali nnyo tosobola okwetawuluza tolina bw'okugaana. Tekukubaganyizibwako birowoozo. Tosobola kukubaganyako birowoozo. Right y'okulya kati ekitalya bannaye ekitalya. Kubanga toyinza kulya n'ommibwa okwetewuluza. Kyekyo kyennyini. Kakati wakirira okulya kujjeewo. Kati to make matters worse kitalya okunaabira mu 48 hours munaaba omulundi ogwo munaku 2 naye manyi munaaba mutya bakwata ward mulimu abasibe 6 okay ne bagivuga egaali mutambulira mu musululu moja mugenda kunaaba munaaba kirindi kweziga weyambudde awo nange neyambudde abantu bayingizaamu 8 muki munankanyi mushawazi ze bazimba zakomodatinga abantu nga yali supposed kubeera omu naye busitandi bulinga 8 babasindikayo 40 nolyokola boliyakula bwati nga mulimu ennaku 2 nga temunaaba nolyokola abantu bwe bakula mu ngeri ey'enjawulo. Okitegedde? Kitegeera. Kati ekyo kyannema okyakosa nnyo ggwe. Kyankosa ekyo. Nga bakulu balaba jjeno Bigirwa. Enkula gye yakulamu. Yakasa mmeme. Kyankoseza ddala ekyo. Nze okugenda wali nyimirire ne bavuka bannange nga 40 nti tunaaba. Kyankaluubirira ekyo. Kati wakola otya? Nakaluba. Tewanaaba. Nagamba ekyo kinnemye. Tewanaaba naye nga omanya nti ebyobufuzi byaffe onyiga mangu amapeesa eyawonoovaawo. Kati waganyiganga otya leero waliwo amapeesa agatanyigika ag'okusala ebyaya ago teganyigika. Onyiga ga kukyusa woodi era namaliriza ndi mu self confinement eri mu buseerozi nga ndiranyani kanyamunyu gye wali eyo banzizeeyo mu bakanyamunyu naye nga era kale wadde akasenge nkalimu bwomu naye era kale akasengo kabeeramu bwomu bwoti nga kalimu kyo kalimu omufaliso ate mufaliso ogujjawa wali jjajjawo yazimba enakayi jjajjawo yazimbawo otulamu butuuzi akabulangiti wansi n'akokwebikka era kale ebisigadde n'otambuza obusibe eyo kalekaliko wasinga naye ekigambo ekyokunaaba mu kirindi kyannema okutegeera kirumya obusibe. Kati eri munaaba omwomu eri onaaba waliwo showers ogenda n'onaaba ezitali ziri ez'olukale. Kati ate bwe bakusiba e Masaka twagenda ku prison Masaka ngenda kutuukayo tugende mpola mbadde mu prison emirundi 28 Katonda wange naye njagala okutegeeza obuzibu obuli mu kunaabira mu kirindi mugiramu abaafudde dda nga tebafuna chansi yakwetawuluza. Jjukira buli weeyiwako amazzi bwoti omubiri guta n'olira kisinga wakati ogenda otunula wansi nga wali wasimuludde. Busibe bubi ng'asumuludde olutabu yeetawuluza awonye. Kakati ne mudde bubuzi ani akikoze ekyo naye nga bakikoze nga bana. Just imagine that kind of hygiene. Naye nga obuzibu buvudde ku ki? Nti bali abakulira ward bo be bakozesa toileti zaki z'omunda bokase bo bakulu. Kyokka abasirikale ba prison tolina osobola kuwaaba bw'owaabayo pozi nga togisulemu bakuteekako embeera mu prison. Era kati ffe ab'eddoboozi eddene ffe twaliberatinga abasibe mweyo embeera ne babakkiriza okwetewuluza. Kwegamba omanyi kyo kitegeeza muli bantu 40 naye 6 gwetawuluza munaaba. Ne mugamba nti kino tekijja kusoboka. Nze nagamba bannaye newankubadde ndi musibe siganye
kino kigenze wala kino kigenze wala kakati ne tukola ki ne experience yankola bubi nnyo nengamba nedda mu 21st century tuiza kubanga tuli mwene embeera makomera galina okukola ki galina okukyuka kati mu prison oba oyagala okutegeera nti oli mu prison bakusiba gwe gamba nti oyagala kwogerako n'abantu bokusimu ekyo bakikolera booking oyinza okumala weeks 2 okubuukinga agenda kuba ku ssimu kiki ogenda kuba ku ssimu weeks 2 nga tokkirizibwa kuva eno mu woodi kugenda ku welfare tolina kapasi ka moving bakayita batya kapasi out wakakambuka waggulu babatwala butwazi totambula wekka ogenda okuba essimu arapika radio bamuyita arapika radio kati arapika radio yaba amanya abagenyi abazze ne bamuwa lisiti ey'abasibe abeetaagibwa munda ne mugenda okwogerako n'abasibe naye kati buli komera lina sisitimu eyo tekwatagana nnyo kati arapika radio ajja ayogera Bigirwa Moses opapula bwali nawo bwonna kweziro binisoni goma yantu inayo kumugenyi leero nosamu ku kikonoga obuyani kangende njogireko n'abe Kampala wange okufuna ku mugenyi era olwananga nnyo n'okyalira omuntu ng'akumanyi ng'akyali mabuusu tasobola kwerabira tekisoboka okujjako nga mubi nnyo naye tasobola kukwerabira n'obuli erinnya lyo ka leediyo kakati n'abasiba bala bamanya nti oli binyweramuko ofunye n'abakola ki n'abakukyalira kati abo batokyalya nnyo sida y'amaanyi kubanga olina ebitereke byogenda okukola ki okujja nabyo naye mwekyo ekyokukyalira nina kyenalaba Kampala remand waliyo ofiisa nga bamuyita tooko Kampala remand erirudda weeya eri luziraawo gyosookerako wano nga wakayingira main gate prison esooka wano bwe nawe wakuteekawoko awo naliwo weeks 2 sebo kakati awo bakukuba saagi waliwo afande bamuyita tooko tooko yali akuba saagi naye nga saaki ye ekujungulula tosigazaamu kabuntu tooko yali akuba saaki kakati naakukuba saaki mukazi wakukyalidde ali wali bakubirako musiraamu wange saaki ne bamutunuza ku kisenge bwati ye yali alooza bagenda musiyagga oli nakeberayo alabe kakikaate naga nti leero mpedde bakuba saaki nga mukyala wali mukyala wakukyalidde ali wali n'alaba bakujolonga kakati n'osala nojja okumulaba olina kutuula wansi sebu yalina otuula ku ntebe ekyo kiro byobusibe mama w'abaana atudde waggulu gwe weeyaze wansi toleeta lugezigezi mbu ogenda tuula ku ntebe oba tokyamulabye gwe olina okutuula wansi niweeyala bulungi ng'ali eddigobe katonda wange ate jjukira tokkirizibwa kugenda kulaba mugenyi yenna uniform eziraba abagenyi ndala bagikuwa wali naye tobaamu nakantu munda ogenda bwewubi kana bolaba ekyana kyo kiza okulaba Bigirwa ojja kunzisenseko toli mu kaleega kakati ekyana kyo kiza okukulaba kigira bugizi kakati ekiraba kisitukire omwo jukira abakyala baffe okujja okulaba
ajja yakabulungi kituufu agenda mu bakulu n'otunuulira ekyana kyo n'ogamba ani akiriko wesiri n'owulira nga wenna ofudde oba ani akiriko naye okumanya obusibe bubi nnyo ne mutaka talina kyayinza kwogera kyonna kiki tasobola aba yakkakkana tasobola psychologically tasobola okiwulidde naye ekyasinga nze okuntawaanya kwe kugenda nga weewuuba bwewuubi bakulengerera eri nengojja wenna omazeeko okiwulidde kakati ate nga nze agenda okutuula wansi nze agenda okutuula wansi njogerere mama w'abaana ne weeyala ku ttaka bulungi nnyo naye mpulira tulabye n'ebintu bino misango no gya byabufuzi gye gikufudde ekizibu bwe kityo gya byabufuzi naye muganda wange awo kawuka wantawaanyaawo awo jjukira abakyala baffe baba batuwa respect webale aba ayagala yakole ki asala esayizi gwolina okusala sayizi wali mu prison kwegamba bakugiramu ddala obusajja bwonna toyina katiibwa kosigaza toyina katiibwa kosigaza bakujungulula n'obeerera ddala sajida ti oddeyo mu society ng'otegedde kyoyiseemu nga weetoowaza weebeereremu oleme kuddayo kuleeta kajanja konna weebeereremu ye motivu ye kyekintu naye bakunya kati bakutwala ku prison ye Masaka 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 wali wabi nnyo Masaka ekisooka nga ka prison kafunda nnyo kawodinga kusaza sikusaza eri waggulu akali awo bakayita Masaka Central Prison kakati yo ngendo gendayo already nga ndi mulwadde bangubye gasi mungi eriiso lirina obuzibu bitiya gasi na mira bingi olubuto nalwo lwepise olubuto nalwo lwanfukira olubuto tewali bujjanjabi jukira teyo ku polisi teri kantu wadde polisi yo ate yo wabi nnyo kakati Masaka Central Prison ngisanga wodi y'abantu 9 bagizimba ngerimu 205 bannange 205 nga yabooga n'okugigalawo obugazi oluwulira nga balukubyewo bwe kufulu n'eruma lwakusindika busindisi kifuba nga mujjudde Allah kakati yo tugenda okutuukayo nga mulimu allegation z'ekisiyaga nga mwekiri mu prison yo nembera careful era nga waliwo abasibe 2 be bakwata olw'ekisiyaga ate ne babateeka mu kakomera akalala kati mukomera mubamu ekkomera eddala nene mubeeramu ne kali akacunya ako mubayiwa amazzi ako kate kazibu nnyo kazibu nnyo so twamusangayo eyo nga gamumyuka gamumyukira eyo osala ebyayi byo ne bibeera awo ne muwaya nabyo mu mpola mpola kiki tebivaawo kati ka obijjawo ku makya gwe kenyini gwe obijjawo n'obitwalayo n'okomawo akawunga bakayisa wansi bwe bati kali kenyini akaabwe supu mujjuvu ebijanjalo 3 supu y'owokuwuuta ebijanjalo ebyo 3 kawunga na bijanjalo kakati olwo obulamu obubeeramu otya obwo kakati awo ekyokulwanyisa ekisinga mu prison kusala pressure nokkakkana nosala pressure nomanya nti muzinga gwankuba ekyokulwanyisa ekyokubiri gwe kubaamu nakantu ne bwe kaba katono katya naye ng'okalina kikusobozesa okunyiga amapeesa notereza obulamu ocoordinatinga ng'olinamu amaanyi n'emikwano obana mingi era nga bwolaba obulamu bwe wabweru nti alinamu esente bwanyumirwa ataziina si bwakolaki bwanyumirwa newali bwe kiri so
akakomera ako katunyiga nnyo olw'ensonga wakalimu naani owo kaali kafunda nakalinamu ne omwami bamuyita ntuwa olabali bamuyita ni nalina abavubuka basatu bebankwata nabo bamala kunyikiza tiya gaasi n'ogonda anti twatugenze kuliza Jeno Museveni myaka gye nga ne keke mazo jugula keke twagigabulira mu nnyendo webanzija nga bakuvunaana musango ky'olwo ku fairo kwaliko unlawful assembly mwali bameka abali bakuze amazalibwa gajja twali banjiko abalala ne bafuumuuka gwe bakusena batya nga totera kuseneka no andi kati ekyansenesa nagenda okulaba ng'abaana be bakutte bato nnyo yali first time yaabwe okujja mu activity kakati ekyokubiri ng'ejjinja likaaba ejjinja lyali likaaba poliisi yatutwala naye endabirwamu teziriimu ng'abaana bazimazeemu naye kati nga bw'omanya ejjinja buli lwolitaba oti libanga sasi oba tokyayirinako control kati bwe nalindi nga gajja mu freestyle naye nga wano ejjinja ligenda kunkuba bubi nnyo finally nenyingira ka drone akabbulu akaabwe akapoliisi buli bagamba nga obwabeesiga obwo gwe wakeyingizaamu si kukeyingizaamu jeeke nga bakupimye edda jeeke bakuwanyisa edda nali nkalubye nga bandeeta bwekangaza endulu bwevuga biki tebajja mumutwala ejjinja likaaba naye kyankutula jjinja kubanga lyakuba kumpi ne wendi wennyini wano nenga alina ejjinja ate lya hardcore okiwulidde oli ayinza okukasuka atagetinga poliisi ne likwata munzi kansooke nviira amayinja gano nga kisobola kudduka kuba baali bantayiza ate ng'ejjinja likaaba bubi nnyo kubanga fe twakayuwa endabirwamu kiki akabbulu era batutwala nga tulinga bali kujja fanga naye effujjo lye bankolako abasirikale okuva mu nnyendo paka ku poliisi wali e Masaka maama bakukola bati tumanye ebyo ebiseera byakayuula n'abayayi bye yali ateeka mu poliisi balinga bagunda abantu ofu kamera baali batusse kiki baali batusse era ngenda otuuka ku poliisi e Masaka nga tokyalina bigambo simanyi kiddako siraba simanyi wendi naye nga bisigadde mungu gwokola ki gwomanyi era bansuula mu woodi bansuula mu poliisi seero nga nnyoka bunyoosi tiyagasi bwendi nga bantu bona bakwesega bwensezi woodi yona nekwata naye nga manye nekiri ku nsi nenebaka esaawa ezi 2 nendyoka nzira engulu awo netutandika okukola ki batandika okuprofilinga kesi bwebadde biki bwe bityo naye nga lubadde lutalo era naffe akamolo kawakiri kayiika endabirwamu era bwe ndaba ennaku zino abeekyanga mbu sigi drone banvugidde mu drone z'ennaku zino zaggwamu n'abayaayi bali abagenda nga bagunda bano baba bakukutte full stop okujjako ng'olwaniddemu naye bali bukkiriza n'ogonda bano bakutwala naye bali abakayuula nesemwayi ebiseera ebyo yakandiho ng'ebakukwata bwe bati okuvuga tituli wano Lubaga ogenda okutuuka wali ku Lubaga division kugombolola nga tosobola kutambula kiki nga tosobola kutambula waliwo omukwano gwange bamukuba yali avuga takisi bamukwata ne mukamawe abaseemwayi ne bamutwala nze saabimanya nengenda okukomawo ekasubi ku stage awe ey'ekibuga nga ndaba mukama we ayina sitayiro gyatambula ne mukwano gwange ayina sitayiro gyatambula konze maama bano ate batandise eswaga lirira wano kwe kumuyita nti kibirige namuyitanga Kanyose kibirige jangu kiki nga mutambuza swaga nagamba swaga batutwala ku Sseemwayi batukuba obukongovvule bonna si kutambuza swaga nti tetusobola kulinnya
kyekyo nno ebiseera ebyo byali bizibu nnyo. Kati waliwo akapurizoni akalala kankaluubiriza kekamuli ne waffe ekamuli ku kyalo wenyini bwe buli bupurizoni bw'abazungu obukadde 1942 kafu nnyo kalina woodi 2 naye kafu nnyo kabasibe buli woodi enene obulungi buli woodi baali abazungu bagiteekamu abasibe nga 120 kuba zaali nnene naye nagisangamu nga woodi emu bagipakiramu nga 600. Katonda wange bye bino muli toilets ngeri wansi ekidoli kyekiriyo zizo zennyini. Kati yo ate okumanya wazibu nnyo wetawuluza bakulaba ebyayo bisala bakulaba kati kiri eri ggwe oba olina ensonyi okira ogumamu ogenda okulaba abasajja bajja basala ebyayi bagenda olina kubisala kifuba maama olina kwefuula magye obeera wali nga bakukenga n'obudomola arufu bagimanyiira akawunga kali awo biki okulya mulya oli asala byayi kubaye kiri mu ggwanga buno kizibu nnyo kakati bwo olwokubanga bwe buli obupurizoni obukadde obwedda kati obukyafu bungi nasangayo ng'ensekere mpitirivu nnyo kati ensekere nga zitambula n'okutambula bwe zambuka waggulu naye kati nga obudde butuuka ne batandika okuzita nga zambuka RP alagira bulagizi nti kati gwe ogenda ozikola ki okuzitta kati notandika ozinyiga ezibadde zambuka n'onyiga olugalo ne lufuuyirira n'okyusa olulala n'onyiga entumu y'omusaayi n'ebeera kuno ey'ensekere n'onyiga kati oyinza okulaba budootidoti bw'omusaayi obuli ku kisenge bwe banyiza emyaka n'emyaka ekamuli awo olwo bakututteyo kiki kati ekamuli twali tubiisana naki twali tugaana kugikwatako mwana muto gikwatako wano ne kamuli mwegugunga kamuli nzezeeke yagukuma abalala batulyamu olukwe actually si kugikwatako musolo gwa mobile money anti twatuula e Kampala wano lukiiko lunene nnyo mu kiseera ekyo twali twakava ekyaddondo n'ekyagulanyi waffe kati ne tukaanya ne United Forces of Change zonna nti omusolo guno tugupinge buli omu agenda akole okiwulidde nze nenga ngenze kamuli ngenze kulira waffe ku kyalo ekipiira nenkisuula mu kkubo ekamuli nekinyooka bulungi nnyo kiki ne tugamba mobile money tumukoze ekyo omusolo tuguganye ogwa OTT okitegedde kakati awo we bankubira yinuka ne banywa enaku 9 nazimala mu ekyo ate nava na cooperation ng'oli mu mbeera y'ennaku 9 nava na cooperation wa twali mu kampeni ya Sumaani olwo waguma ebyayi nga naawe obisala kyere ate kati okola eki Bigirwa waabwe tokyaliko yaahi okola eki tolina kyakukola olina kubisala busazi kubanga walidde okiwulidde kyova olaba ekomera bbinyo ekomera episode endala tujja kipinga tuzireeta nga nzijjukidde naye njagala olwaleero tukomaawo naye nga ku topiki y'ekomera leero muwulirizeeko ebyo ebyo tujja kubyongerako mukomera okugenderangayo ku nsonga ezi 2 nga watutte sente naye nga ziwera nga ate ziwera kubanga oba watutte sente nga ziwera baba bakufumbira akamere oba loodi
wali abasiba abanaku ennyo ng'ate asurvivingira ku ggwe okitegedde kati waliwo woodi ezimalayo kati bwogenda eruzira woodi ezimalayo woodi B1 ne B2 zo zimalayo ziri mu TV ziri mu ki kosi woodi obulala bagenzi babuteeka mu TV naye ziri zaabo abinywera nnyo nnyonjo kati tosobola ate gibeeramu nga toyina sente